Bino birabo byo jjajja waliwo omwami bamuyita Sadiq Properties. Seboyo ayawe emitwalo 5 aha kyenyini kati so yawadde emitwalo 10 n'omwami wo Mukunja naye yatandise okukola mpola yagasseeko emitwalo 15 ne bafuna kasola kano mukama yeebazibwe bannanga aleluya amina mukama sosola eno kama lwa buyinza nnyo ejja kuyamba kugeza kugoba ku nzikiza olw'enzikiza yali mpitirivu nnyo bajja giteekamu buno tibwaka obusazaako bwaka kusaawa 2 bwabuzigidde kati so ojja kwongerako kano mu nnyumba nga mulimu mu kisenge nga waliyo ne wabweru nga waliyo anti ndina okuleeta fundi ajja buteekeyo waliwo ono gwabadde akubidde alimu kujja ofundi twetwaga tugenda ova wano nga kale nze Sonko Muhammad twongera okubaanirizaako mwena buli mujasinzire okubeera ate nga tulaba tuli Bukunja bayitayo Bukunja si wano wenyini mulaba tupakinze emmotoka eno we twali sometime back wayiseyo kati ebbanga ndowooza Dimansi oziyita Dimansi soda waise ndowooza Dimansi namba ye wiiki namba bukyanganzije ne sawa zaali mu 7 za kiro ze twatuuka eno era nga ne bendi nabo bano jjajja wa Mukunja be yayita abaana akuliko Dr. Katiko kuliko bodyguard we naye tweyongeddwako ne mwannyinaffe Aisha Namuddu so tukomyewo neero omulundi omulala ekitukomeza bwe twali ku live ya Balista Timo waliwo omwami omu Sadiq Properties yalaba embeera yali eri enzikiza mpitirivu nnyo Sadiq gye yasinzira n'agamba nti Sonko bwe munaaba mufunye tayimu munkoonako ngenda bawasola mugitwalire jjajja wa Mukunja abeere nga waali nga waliwo at least amataala ng'asobola okulaba ebisolo abikuume so era Sadiq atutuukidde nayita akasente n'akatukwasa twabadde ne Mukunja mujukire nti Mukunja tuwangala naye ebweyogerera ebiseera ebisinga obungi naye kati Mukunja njagala amawulire amalungi nti agenda adda engulu emikwano gye kati gigenze ziyongere kubanga gimunoonyaako obulamu butambula mpola treatment kwali mpola wakati tubeera naye ne kati atambula namunko era very soon mujja mulaba ku TikTok nga kwali ddala ng'akola live ku account ye so naye walala wenna n'emikono gyeffe babulaga abamumbuuza just kati nnya kyateerera mukagenda kubanga komawo so eno package ya sola mugiraba njagala mungibabageko naye gye tujja tugisabukulira wali abeere ng'agiraba eno sola kwata muwulire ejulira bagitani sola bagiyita sola sola emugenda kugikwata tubeere nga twambuka nayo eno gye bayita pano bitegeera nnyo omubwamu battery mulimu ettaala mulimu switch n'ebirala kakyali kasabike sunshine solar okay so tugenda kwambuka ne bino ewa jjajja okwata tugenda kwambuka ne sola eno ewa jjajja tekeekona wansi ne kaakika so tutwalire jjajja wa Mukunja sola eno mwebale nnyo buli omu ajasinzire okubanga ate atulaba kale twolekedde tugende ewa jjajja tumubuuzeeko tumuwe ekirabo kye kale nze Sonko Muhammad kulaba ku mukyala okulaba ku mukyala yakusiima kumuzaalamu oba wali abakizale masatu kadi oyagala kusanga jjajja yonna watuwa abalongo kasinye twalejjajjawo ng'atusanyukira nga tukomyeyo gye simanyi oba otujjukira luli bwali bwakiro oba totujjukira mwe mujje eno Sonko Muhammad yegwe wali eyimiridde bwana ate baneeno bano baana bange abato bano obuto nange nga nsanyusa okubalaba olowooza ndina kyensitula ekizitowa emikono minafunafu jjajja tokyalima kati tunatula butuuzi wano wenyini tunaba tulabika jjajja abo baana bato obajjukira abaana ono noono ono samulaba jjajja ajjukira jjajja ajjukira wano wakola kale jjajja kaleta omukeeka tuli Bukunja si abantu baffe abatulaba wano we mulaba we twali amatumbi budde sometime back
sawa natuka no sawa zalinga musanvu twava no sawa mwena tukima mukunja tumuyingiza ekibuga tosobeddereko maona ye gyali mpola mpola obulamu abutambuza nenyagalo bategeeza nti tukomye watu omulundi omulala okukyalira ku jjajja era nga tumwetikiddeyo tugenda banga tu nga tumwanjulira jjajja tuwaddewo okutuula abaana bato batula n'abakulu abaana bato batula mu bantu abakulu abaana bato batula mu bakulu mulembe gwa Museveni ekyo kansabisa okubalaba mwebalo kubanga luli nasiiba ndi mulwadde wadde era nga ndi mulwadde naye naluma omwoyo neŋŋamba bannange omwami wo nga taliiwo Dani siwulirayo nakasimu siwulira yankubira ku kasimu Dani kati mutandikire ija tula mu baana bo tula mu baana bo tatula mu baki naye oli mukulu aleka akusinga n'emyaka oli awo yabansinga naye Ejo bawo yongere ko bawo atule wano. Bano leme bayitako nyuma nyibengeri gye bali ate baana. Amagulu galuma. Amagulu gakuluma. Mbego tera beranga neva senda site. Kashokola aisha tula wano. So block eje kitawo bulungi. Ate kuba nani gwojjukira? Kale jjajja tukomyewo okubuuzaako era omulundi omulala. Muli mutya bannange? Tuli bulungi jjajja. Muli mutya atya Tadiasi? Tadiasi gyali. Amanya nogoyogera kati abantu bo tebagamanye eri tebamanyi nti Dani Tadiasi. Bamanyi omukunja atasera. Okay, omukunja atasera. Tadiasi Dani Tadiasi Sempijja gemanya ge agali amanya agaddala sabantu baffe bwe tukola emboozi nga zino mufuna chance okumanya abantu ebyaddala ye Dani Tadiasi Sempijja agakola sente mu Kampala omukunja atasera omukunja atasera era naye yali agakyali mu nkoba za Mbogo yetuumira omukunja atasera ku CBS ya emengo nzijukira ebiseera ebyo nga watandikiriza ebyokuyimba yalisebo kyamaani wa nkoba za Mbogo yaliko ne sente za Mbogo nafuna ne woofiisi ewoofiisi yali Ngugwe bali bamuwadde okufuga ekitundu kino ekitundu bakiyita Lugala ku mbuga eya Kabaka eri wali kati balimirawo miwogo biki n'embuga ye ekyaliwo bwerimu basajja ba Kabaka balime ffe twali tulimirawo akira abasajja ba Kabaka ne batujjawo lwaga wano olaba wakalu gye twalimiranga emmere yonna mu kasooli lumonde lujanjalo abasajja ba Kabaka ne batugoba babagoba bugobi lwaki takasiri ya Kabaka bali emmere yange yonna bwaliyo emmere nga mpiti bali mukyasobola n'okulima naye kati amanyi gatendedde naye amanyi kajjajja ani akuyambako eno okulima era nze mala galimalimako bano baganda bange baabo bazzukulu abo akalala kakyaliyo kusoma olujjajja kati bw'okonya emyaka ng'emeka nze nga sibalimba ekinaana nkikubi ekinaana kinaana nga mwemeka obaaka kati egiyimbiddemu obwongo bunobye bagijjukira bulungi egiyimbiddemu mu kinaana Dani gyali agenda atereera obuntuntu obundi mu Facebook wali otugamba n'ebirala agenda atereera era ajja atereera ddala addeyo mu mbeera ze bulungi nnyo addemu akole ayimbe addemu akulembera ebyasobola okukulembera obulamu butambula obw'e Kampala baŋŋamba mbono yali w'amawulire aliwo ono oyo abaawo wati w'amawulire oluusi mukwano gwe oluusi musunzi byonna abeerawo bwati
balina eddaani waabwe sinze yamubika abamubika wawulirako abayi Kampala bamubika bajja paka wano nga baze kuziika ne bajja waggulu waliyo ekkanisa somero naye nga tebannaba kuzimba kanisa ne bajja ne bagamba omukazi yali aliyo ffe nga tuvuddeyo ne bagamba babooza omukazi eyaliyo nti Mukunjataseera omumanyi omukazi n'agamba nti badde muwulira Mukunjataseera mulaba ne mu bifaananyi batugambye Mukunjataseera yafudde olwo kati omukyalo oli nje bijamanyi nti nze jjajjaawe yajja dduka gyeri nga gyakubikire oba kukuwagize ajalabe nga ndi mu kukaaba musembirako kumpi nimugamba nedda sinnawulirago mawulire sha Mukunjataseera ayinza okufa nga ensi tennaba kutegeera buli omu tannategeera baganda be bonna bali mu Kampala nanziruka nende eri kitaawe nga bagenze okubatiza ebulwa manyi tuli baseveresedde togiranye waliyo omuntu omulala eri nga badduka nga abanne abalala abasigadde ne bagamba anedda olwo ningamba abaganda ti mukubemanga amasimu munoonye Isaaka mumunoonye Isaaka nga gati mulwadde bulwazi naffe era gye tulaga tugende tumulabe mulwadde tannafa okuva olwo nkubanga nkubira nti baganda be baganda nga bagamba ti bulwadde ngamba alwadde ki nti yalusaaze zimuluma naye tali bubi olwo nensirika niwayitawo wiiki yemu era ku wiiki oba yewokubiri nti ate baabo batuuka wano nga siriiyo nibagenda ne wakitaawe ddala ubwo batuukayo wakitaawe baali balala nti Mukunjataseera yafudde bannange niŋŋamba ogwokubiri nebamubika omulundi omulala mukazi wattu sinnagendaga mukazi wattu n'emmotoka nzirowooza emmotoka kakati nzitya emmotoka wezijja nga 2-3 mpulira bubi niŋŋamba emmotoka ezo zigenda kuntwala niŋŋamba nanatwala Kampala ninda waludda wajentegeera katukoolwa olunaku ate lwe mujja mu mutwalo ate tadde ninkwatibwa omusujja nga gwakitenge bwetwamutwala n'ofuna omusujja oba nga tetunaba naye nagufunye eggulo limu kati nankubira Daani nankubira yeeri nemugamba omusujja guŋŋuma nnyo naye oli ludda wa Daani wooli nti wendi jjajja era enkya nja kujja nkulabeko bwali buti nga tannaba kutuuka era bansanga neebasaawo mu ddibiro oli ku kaleedi naye gwe wawulira muli otya nga bakubikidde Daani wawulira otya leka mukama Katonda wange musaba nnyo maama musaba nnyo Mukama sikiwuliranga tewakubugira omwana nga nkyali tusabe Katonda njagala Daani omwagala nnyo mwagala era lulina siipa bubi nga bwemulowoozako bwe nti nga mpulira ekizibu nga mpulira omutima nga guŋŋuma neŋamba Daani atabise Daani bano bamunona ye bano bempulira e Kampala babuza abantu Daani yafudde bamulidde dda naye nga mpulira ekintu kinyola ku mutima nasiba sirimpe naye nga sina kyakukola waliwo munne
azimba kola bya buzimbi yayiga bya kuzimba era yatudde gundi siyayokuna yajja jjo okundaba ningamba nkoze ntya kasiita nkoze ntya kwegamba simanyi ebyo ebyammwe ebyokusoma singa nali mbimanyi oba singa nali nina essimu nimbakuba ebifaananyi tunamusanga waddaani nimugamba akira nandyetunza akabuzi kennyina nfuna ssente ningupakira nitugenda naye nimumala okulaba ku ddaani naye niŋŋamba omuntu gwe mmanyi ye Sonko Muhamadi naye bwe mbanga mulabye Sonko Muhamadi era mmanya nti alina ddaani jjajja nze wantegeera otya era waŋŋamba amannya go wagamba wano nsize Sonko Muhamadi naye kale nga yoyogera ng'ebyo kati bye muli kunkuba sibitegeere bano abaana teyabakwanjulira amannya gaabwe n'amannya gaabwe saaba abaana bano ono buli omu agende ng'ayogera amannya ge mukyala we amannya agakubuulira baabo bagende nga bakubulira amannya lwebalewo mutasamiriro katikko kakatiko Mr. Kadoli Aisha omwana gw'omuzaala kabeera ekifuba kiyonsa kino nange Aisha ye mukyala woono baabo beeyogerere bantu bakulu oli mukyala woono naye mukyala wo webale kuwasa obugambeze kuwasa ate wedda mukunja atugamba ye yakuwaddemu ono era onamuyita taata mbuno kati kati yebbaawo nge yaŋŋamba nja kukuleetera omusajja kati yono nze kati eze kunkubambaga bannange yebyange bino bimuli era tuze kweyanjula yobweru yangu naawe Joel lumwadde omulimu wali ligolaba gwaliko bamuwadde omulimu ogwo so omwami wuuyo mukunja gwe yakusuubiza tumuleese osiimye omwami ow'eriiso enga mukambwe ati aliiso tunanyumira akadaali era tugenda kukombamuwa omwami nga bwakowa ng'omuweekako yampeeka okusobola yampeeka kati so jajja okujja waliwo abakulu bano ndoza buli omu asumulule byalina onasumulule n'oli asumulule tugende maaso kubanga tubikwanjulira oba lwe twali wano twali butereevu oluganda bayita kubeera butereevu mu luzungu bakita kubeera live ku tiktok ya mukwano gwe famita balista timo era nange nyajjanzigirako paka wano baaliko kuba baali batulaba era kwolwo jjajja ensi yali ekwota buliro bannange era omwana nakasita yaŋŋambye mbo bandabye muyuze tebikyalina makulu kuki ku Facebook mbo bandabye kabaide olulanga tuli bungi kupya shoti ya jjajja nafiringa ajajja kwolwo nako bagamba bakulaba mbo bandaba ku TikTok gwe yuza mangu obuti obuyingira mu ddoboozi lyaffe yejayogera obuntu bannange gitagire kati soka olwo olunaku jajja ensi yakwota buliro muli wala ensi yakwota buliro jajja bakugamba ku mikutu ki gwe bakulaba bakulaba ku kijajja oyo omwana naye teyambulidde kwe bandaba nagamba ndikubukedde nti nedda tubukedde gye mmanyidde nnyo webukedde fulumya buli kimu naye nagakulabe ku tiktok facebook bagita tiktok ne facebook ehimbo kwe bandaba mbera kukijajja ne bakulaba ku kijajja ku Facebook mpitidde juko jobwedro kati so kutamya boti kadole
Utamya boti. So bino birabo byo jjajja. Waliwo omwami bamuyita Sadiq Properties. Yes, boyo. Ayawe emitwalo 5 ddano. Oba sijjukira bulungi. Waliwo abamu bayo. 5 nampa isola ya emitwalo 10. Aha, kyenyini. Kati so yawadde emitwalo 10 n'omwami wo mukunja. Naye yatandise okukola mpola yagasseeko emitwalo 15 ne bafuna kasola kano. Mukama yeebazibwe bannanga aleluya amiina mukama. So sola eno Mukama lwa buyinza nnyo. Ejja kuyamba kugeza kugoba ku nzikiriza. Olw'enzikiriza yali mpitirivu nnyo. Bajja giteekamu. Buno tibwaka obusazaako bwaka kusaawa 2 bwabuzikidde. Kati so ojja kwongerako kano mu nnyumba nga mulimu, mu kisenge nga waliyo ne wabweru nga waliyo. Anti ndina okuleeta fundi. Ajja abuteekeyo. Waliwo ono gwabadde akubidde ali mu kujja. Ofundi twetwaga tugenda ova wano nga kaaka. Ani gwakubidde? Nkubidde Oscar. Atufunire fundi esi. Okubidde Oscar? Kyefundi esi. Kitevu kya Messi omanyi. Ye baganda baddaani. Ane muganda bamutya kirevu kya Messi. Mbe kirevu kya Messi naye byetuuma agenda ku ngule. Agenda kuvuganya mu ngule eya Luboggola. Amiina Luboggola Simba. So abantu bafe abatulaba twali ku TikTok live ya Balista team kuliko omwami gwe bayita Sadiq Properties. Sadiq yatutise etulino eno sola kino kisiwo ekiwanikibwa waggulu omusana kwe gutuukira waya ezino connectinga. Sola eno ya bulb zino ziri 3 ne switch ezikozesebwa eno MK then n'akatereka amasannyalaze ka battery kakali. Twagala fundi ajja akateekeyo jjajja jafune ettala wabweru, ettala munda mu nnyumba ne mu kisenge. Kuliko ezezino zizino switch ziri 3 zijjo banga zigiteekako. Enzikiza at least ekendereko oko wano jjajja. Abantu bangamba tuli mu kibira. Tulina obukunja mu kibira. Kati so kyekyo nno jjajja. Bannange mwebale nnyo. Tusiimire ku Balista team n'abalabi bonna. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale obutalimba, mwebale okwogera amazima. Amazima gakufuula ow'eddembe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Muhammad Sonko Muhammad. Lukwago property Lukwago. Sadiq yani yawadde sente zimu kuzone mukunya n'ayongerezaako. Amiina. Fe tuli batume. Amanya agange nze Kevina Kaneza. Mukunja era ndi mukunja. Nina myaka 8. 8 mu. Neyongedde kubanga neyongedde ndi mukulu. Saba Katonda ayongere Mutesa mumanyi. Wamulabako Ssekabaka Edward Frederick Luwangula Mutesa. N'amawangangu saagenda manyi. Saagamanya amawangangu saage. Naye amadda nagamanyi. Mukumuwangangusa ndoweza size yali nto. Yali baby. Naye okudda. Mu madda ge. Eyo mwana mwemeka. Mwana mu myaka gyana. Yakomawa 45. Okay. So tuline jjajja abeebaza mwebale afunya akamunyi kutama. Era mwebale nnyo, mwebale okukuuma mukunja, mwebale okwagala mukunja, mwebale okulera mukunja. Bannange mwebale nnyo. Nemba wadde kikale baana bange. Kikemba wadde. Kale byebyo jjajja. Sinnatema na kulyenvu. Tujja lifuna oluvannyuma. Kasaba kyalina connectingayo. Kale nze Sonko Muhammad tuli Bukunja. Jjajja ekyalo kino bakita batya? Bukunja si muzibo. Kino Bukunja Lugala. Okay, so tuli Bukunja eno gye tuleese sola ya jjajja wa Mukunja. Kumuluka oluka baguyita Lugala. So tunali wano saa 7 natukaneza ekyo nebaawo saa 9 era Mukunja ne mujja ne muyingiza ekibuga Kampala. Yali obulamu butambula mpola era mbasuubiza nti mu bbanga tini nnyo akoma ku kitimba. Already TikTok yensetting nabagamba munonye ku account bagita Mukunja wa Shiba. Eyiye gye mumanyi Omukunja atasera yafuna obuzibu password n'agirabira yafiira mu simu and so on embera gyabadde mu badde nga namugira bampola
ne twakutte eya King Shiba netugituusa nitugiza mu manyaga omukunja wa Shiba kati so mujja bamufuna ku TikTok eyo very soon live zigenda kubanga zitandika maaso awo ne mwongere ku using sound ye because we namujja eno yaeba ko lunaku lumu na resting ali ananywa nabeerawo the following day ne muyingiza studio nakola akayimba ke bayita abawangaze jajja mukunja yakoze akayimba ngagamba abalabebe bakakuga amuje gitegeeza mawuliro gafuna bakanga banga mukutowe yangambe kubaita kasito yatudde yafulumiza akayimba ngagamba balabebe katonda abawangaze basobola omulabako nga obulamu mwatera bannange nabadde tuddawo nga nywako kukuuji kunkya ningamba mukama n'abandi awo nga mukama oguddewo eggulu nga Dana akomyewo nga bulijjo bwajja igenda kukomawo Jessica yongera atereremu ajja kukomawo balabe bangi wali wano bansekerera lasivangako wano bansekerera yabadde yepaka n'omuzikiri kale banayinza Sonko Muhammad kubanga tukoma kulambula kujajja kumata 12 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kale okuva gye twatandikidde kacheno yenkomerero nze Sonko Muhammad tuli wajjajja sola tugireese tugituusiza era tugenze okuva wano nga eyaka ndoza mulaba tufunye ettala ya wabweru tufunye ettala y'omuddiiro tufunye ettala y'omu kisenge ettala ey'omu kiyungu buli kimu tukiseetinze bulungi nnyo nze Sonko Muhammad mbadde ne Dr. Katiko tuyina Aisha Namudu Aisha tuyina Dr. Kadole Mr. Kadole sorry so tuyina ni jajja wa mukunja banji bendi wano ku kamera tuyina omwana Soda tuyina Kewai tuna Professor Kaide ne Ediga Wikiri usali jajja yesawa tukusibula tutebetebe tudde Kampala jajja ajje yongera ku dobozi kama yebazibe kama yebale mugeni bannage ngawe mumvye munkoledde simanyi gye yanje okubebaza okujjako mukama yaje okubebaza Katonda abakuume mukole esente nga zijja mufune bingi ennyo ebisingako obukulu bw'eggongolo mukama abeere naamwe sina bingi byenjogera mundabire mukunja mumukuume ne mukama nga naye abakuuma jajja muyake mugambayo zekyesaba ssaawa yonna anti nzija bino byendeese bitonotono nzija okweyanjula mu butongole amina tukube akadanke akadaali ono yebbaawo eja baayi tuka bulungi mbeere bulungi mukama abakuume sigadde zebitakadole kuumire jajja naawe akukuume ate nero tulatulize tukomyewo nga musange nga wendi mukama yeebazibwe ate tukyajja mukama abeere naamwe mukama abawe ebingi abawe obuwangaazi we businga ebingi nnyo byonna obulamu jajja ono tamanyi Luganda oba omusiibuleko mu Luzungu Good morning. Ate mbone.